Omulimu gwange era lwakuba nti abantu tebaagala kulaba waako ono yamala ossalamu ebintu ku TikTok bye balaba. Finally Tata wa Tina yatta mwana mulenzi amanyikiddwa nga Martin bamulese mu kooti olunaku olwaleero. Mama wa Martin yabaddewo bati yabaddewo video mu maaso awo nje kuleetedde biki bye bamusaliddewo oba biki omusango ki gwe bamutaddeko byonna mbekuleetedde mu video mu maaso awo. Omukulu Kasuku abagobi abagambye nti no ye akasente ka President Museveni atagenda kubeera nga akata anytime from now, ye akasente akagala chicken mu maziga. Taata we mumye DNA live olunaku olwaleero agambye ebyo binayogedde ku live byabadde bya bulimba byonna mu maaso awo ngira kubina nga mbikutemera nga tetunagendayo. Mbadde nkusaba video eno soko jimpereka like uba umaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno tutandikiddewo ewo ne Kasuku olunaku olwaleero. Kasuku agambye ye sente za President Museveni tagenda kubeera nga azisonyiwa, aliwedde kubeera nga azirya era agamba nti no mwe abaleyo abakubu mulere mugamba biki etagenda kubeera nga abiwulira kubanga kasente ako aba government oba aba opposition nabo babadde bakafuna nga mu government mukikira bulungi mbu iPod yali ewa opposition oba gamiti ekibiina ekiba kikulira opposition buli mwaka billions 3 mbwera His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye ye buli wamu balina ofuna engeri gye bamusosekamu mu bigambo byabwe ene bagamba nti nakasente ako abadde akafunanga era ne ba bloggers oba content creators baliwedde kubeera nga bafuna billions zaabwe 10 President Museveni yabasuubiza bagamba agenda bawa 5 ezasako agenda bawa 5 ezokwegona zake ennaku ebakuba gwe ali mu kubeera nga laba video eno nga gwe Kasuku akasente ako wandikaganye yes ono beera ngombule ebirozo byo mu comment section aka video akakano nga Kasuku abalabula tumwe tuyongereyo ne bya Tata wa Tina yata mwana mulenzi Martin omugenzi wetwogerera sawa zino sokolaba katano. Nakoze tabine yaji kazigwe kapo nagamba wayogedde biyamba mulimu kusibiyamba bannansi anti nze tebantu tekwogerera bannansi bwe buzibu bwe bayina ye mulimu gete muli bannansi mulimu gwalimu temuli bannansi nagamba yaji kazigwe kapo ye mwennyini ekirungi kyayina muyimbi ayimbe ku ebyo byalowooza nti biruma abantu tata anti kubuulira mazima nze be baali bannoonya bambuuza kibuuzo ki kye wandyagadde okubuuza pulezidenti nze ne magwe guno omukisa okupushinga omulimu gwange era lwakuba nti abantu tebaagala kulaba waako ono yamala ossalamu ebintu ku TikTok bye balaba so gye nakola ne Zubeda ku Saturday nerudi lwe nali ngende wa pulezidenti nayogererawo nti ngenda pulezidenti ngenda mubuuza bya digito waliwo of course abagamba nti lwaki bwe mutuuka eyo President mumugamba biruma abantu ojja funa omukisa batali kufuna era abeewagudde ne bakola otherwise ojja laba ekigendo batuukako abeewagudde eba ku mulamwa ne bakola otherwise wabaawo yenna process yonna kujja kukola ki obeera ojja kiraba bagamba kibagenda okubuuza bakubuuza kyoyagala okubuuza n'obiwaayo n'okyogera ne bakiwandiika bw'otuuka wali ekibuuzo kyo ne bakikuwa tobuuza outside ekyokulala ne bano abategeka ebintu ebyo balina interest zaabwe what are their interests kati fe obuzibu bwe tuyina fe twayiga okukubaganya ebirowoozo ku kye tumanyi ne kye tutamanyi which is okay freedom of speech weeri n'ekinyuma nnyo omuntu ng'ekibuuzo ekintu kyoyagala oteesaako okitegeddeko ebyo mbyogera kuba naffe tuteesa era ku bye tutamanyiiko so yabola nze sola nyigira muntu ye kye yandyagadde kubuuza naye nze ekyo kye njagala okubuuza however ebirala bye bagamba era bw'onoogenda Kasuku live twogera ku nguudo embi twogera ku bijambiya twogera ku buli kimu kati okujjako nga gw'owulira onkooye nze ŋŋende ssebo njasaamirire bampala ne bantwale nga kaguddeyo kati Kazibwe Kapo yennyini era yagambye nti omulimu gwaffe guno ogw'amawulire gwe tulimu guno ogwa content creation ne digital biki ebyo tugusibule bye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kazibwe Kapo yakyogedde mulimu gwaffe in 2 years bwe lubanga luguudo baatukompasate nze bagwaweddewo
bw'aba bw'atyo bw'akiraba weera ndi good naye nze sirowooza nti waliwo TV eyali eggaddewo olwokuba yafuna obulango bwa President Museveni. Gwe wali ogirabyeko? NTV zikyakola zaani zonna zibadde zikalinga programu za gavumenti ba interview za President Museveni badde baziteeka kuko abamu bamuhostinze. Kati abantu nga Kazibu Kapo me understand where they are coming from. Kyavola abantu abamu nze naganya okubanyiigira n'obaddamu. There are people nga tebaagala gavumenti. So tagenda kukulaba bulungi ng'akulaba oli naani ne president. Oyo nja mutegeera bulungi era ekyo nakyogera. Waliwo abantu abanoonya likes ne views. Okitegedde era naye tibyo nga tubitedde ku mabbali omukulu Tata Watina finally bamulesi mu kooti ono kigambye kwera nga bamutaddeko omusango gwa mada wamu ne torture corporal punishment wamu n'ebirala video mu maaso mbikuletedde ogenda kubeera nga obinywa kanjagala kumenya ebirowoozo byo mu comment section oli ku side yani waliyo abamu by the way betalabye nga bali ku side ya tata byaddala mazima gali nti niwe bakola kino bakubeka kopo ne bayogera ebigambo kiro ne bane bogera biri ebyaddala tebagenda kubeera nga bamuta wabula ekisobola okubeera nga kikolebwa right now era bannayuganda bebasobola okubeera nga bayamba family ya Tina kwe kuyamba abaana Tina ne muganda we wamu n'abalala abaliwo mu kaseera ako mu nyumba eyo mujjukire bulungi mbu mama wa Tina tabeere ne mu Uganda ekyo nno nakyo kikulu kyongera okulaga nti wana abaana right now they need assistance, they need guidance beetaaga abantu abasobola okubeera nga baba counseling kubanga oyo muwala Tina mujjukire bulungi bwe bamukyazaako ku Saimo TV oba Saimo Media wano no ku YouTube Saimo yasobola okubeera nga atulaga the other side of the story netulagira ddala nti ono omwana ebyaddala alimu okuyita mu kyetwandiise ha depression era oyo mwana okubeera nga okufuna obuyambi sawa zino tulina okufuna obuyambi tumutere oba tumusindikira obuyambi obusobola okubeera nga abumuyambako okubeera nga ayita mu depression state gyalimu right now tusomufunira ba physiotherapist basobola okubeera nga bamukwatirako bamuwe advice bakamudooza bwe twali tusoma batuletanga abantu ba career and guidance bakansala abo basobola okumukansalinga nasobola okubeera nga adawo mu shape nasobola okubeera nga yejjako kiri nti no she is the cause of Martin's death. Video eno yino njikuletedde njagala osoko girabe nga taata we bamutuusa mu kooti ye Tina bamuganya okubeera nga atuukawo mu kooti abantu baninyize ne bakola kini bamukuba mbu ayinza era bataata we nafuka depressed ate times 2 kale badde bigambo bingi nnyo bebogedde era video yino sokola be taata wa Tina nga bamusalira emisango tumali tuyongereyo. Batubitadde ku mabbali ebya chicken wamu ne taata we Nambemu maama we avuddeyo abyogeddeko n'agamba kino Nambemu ye taata owa chicken bannange luno lutalo walugenda komawa bannange basubscribers bange muzuke mumbuulire ebyaddala ani taata wa chicken amazima twagala okubeera nga tumanya ye Nambemu agamba oyo chicken ayinza okuba nga si mwana we naye nze ebyaddala oba wetegereza Nambemu n'owetegereza mama wa chicken wetegereza chicken ebyaddala tebeetaga na DNA Nambemu ye taata wa chicken that one is evidenced by everyone kyemanyi just twagala fabalabi oba bali mukubeera nga bagobera zino ensonga twagala ziwanvuwe batwale bagende ku DNA ate bino biveeyo okisegeera bate chicken si ye mwana wooli naye nga mazima gali nti n'omuzibi asobola okubeera nga akiraba nga bakutteko ku face bombi nti nebyaddala bana babiri baluganda oba bali related onto something ekyongera okulaga ddala ntino chicken ebyaddala his cause is the right one ye ayagala kumanya ebyaddala Nambemu taata wange kubanga taata simanyi wa taata asobola okumpisa engeri gy'amuyisa Nambemu mulina okumuyitako kubo nga tamubuuziza mbu amwanye omwogera ebigambo ebitali birungi kati ebyo byonna chicken wabigattala alabira ddala nti ono tasobola kubeera ani taata wange kyobola chicken yeeyisa engeri gye yeeyisaamu ng'ali naani ng'alina oyo Nambemu kigambe okubeera nga
bakolako n'ekivulo chicken namusasula ko just $2 out of the 20 millions chicken ziyalasolozeza ku mulyango. Njagala kumya birowoozo mu comment section oli ku side yani side ya nambemu oba side ya chicken video hiyo soko jirabireko nyonga n'okujukiza subscribing wegete ku mukutu gwaffe haguno sokola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola kwabo abaagala okugenda ebweru ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kuzaalukuka batakuzaala. Teri muntu azaalukuka gw'ataazaala. Taliyo. Kati sina buyinza bukuzaalukuka kyotegeeza bw'oba nga tonzaala tosobola kunzaalukuka. Wabula bw'oba nga gw'onzaala osobola okunzaalukuka. Taata wange saasoma nnyo kugenda wala. Wabula bwe tunadda mu discussions tujja kwekubamu ebitundu neekange ng'oswadde. Oyina obuyinza obunzaalukuka bw'oba nga gw'onzaala. Tukwatagane taata wange. Nze nasoma. Kati sikuzaala. Kyesitamanyi nkibuuza gwe gw'onzaala oba nedda. Buuza maama wo. Tokiraba? The question kimulemye taata wange omulungi kimulemye. Buuza maama wo ani akuzaala. Veno oyagala zaalukuka gw'otaazaala. Njagala tugende mu DNA efuluma nti gw'onzaala. Lwaki nze? Gwe wooli tosobola kwogera statement emu nti nze nkuzaala oba sinze. Kyogere wano nsingeraba. Nina taata omu anzaala bamuyita bameka. Va ku biri ebya social media tozanya reverse psychology. Kale twage nagamba nti bali mwezo yanzaala namusabako DNA. Ate nga ne bali mwezo sinze nagamba nti yanzaala wabula nateeka butesi kayimba. Njagala mpoe video nga ngamba nambe nti bali mwezo yanzaala. Nateeka butesi kayimba nti abaana aba abalungi bavaawa nga nkubye ekifaananyi naye. Ne bagamba ono bulijjo ye taatawo ne stavayo kiriyalinga eya kyekyansibya. Nga n'ebikolwa bye nali nkola emabegako nga bikyamu bibeera biswaza ekitiibwa kye. So taata wange namba emu ye gw'onzaala. Tolina weneegaanira. Gw'onzaala. Omaliriza. Amanyago ye gwe Sakapo. Chicken njagala uwulirize. Ye gwe Sakapo. Si ye gwe Nsubuga. Ye gwe Sakapo. Njagala uwulirize. Chicken. Nze okuva na leero. N'olunaku wendituuka okuva mu nsi. Ojja kutegeera. Oba nze akuzaala. Oba sinza akuzaala nga ndi mulamu era ne wendifu ojja kukimanya. Saagala kukimanya nga nfudde. Kiŋŋambe ogenda kitegeera nga ndi mulamu. Bwe mba nze akuzaala ogenda kitegeera nga ndi mulamu. Bwe mba sinza akuzaala ogenda kitegeera nga ndi mulamu ne bwendifu era ogenda kukimanya.